Mwasibye mutando bannaffe amalole gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen's Mentor One Galam TV era kantandike n'emitwe emikulu. Akatambi ka Zuma kongedde ebibuuzo ku nfaayo wa Tanzania. NUP eyungudde balooya okutaasa abantu baayo omugaati. Ebya Sseggirinya omuwala nannyini biwandiiko bitabuse. Engeri okusiba Sseggirinya gye kumuyambe. Abaali bakwatibwa ekyotera bye bayisemu biyungula amaziga. Emmotoka ya drone esse abantu ekira. Abayimbi ababadde bagenda ewa General Salim Saleh balojja. Abakozi b'awaka basisinkanye Kadaga. Olutalo ng'omugagga agoba mutabani we ku bizimbe era nga gegano mu bujjuvu. Ebiri mu katambi eyali President wa South Africa Jacob Zuma ng'ayogera ku lukwe lw'okutaba President n'abanene ba gavumenti mu Africa bisikudde emitima gy'abannansi b'e Tanzania ku nfa y'abadde President waabwe John Pombe Magufuli. Zuma yasinzira ku mukolo gw'okukungubagira omusuubuzi Gavin Waston eyali nannyini kampuni ya Bosa nga kigambibwa nti yalina embiranye ku bamu ku bagagga abasuubuzi b'omu ggwanga eryo. Mu kuziika Gavin mu Agasti wa 2019, Zuma yalabula abakulembeze banne mu Africa nga bwe balina okwegendereza abazungu abalina mission okubajjawo nga bakkiriza nga bagaanye okukkiriza okuzinira ku ntoli z'abazungu abaagala okutwala ebyobugagga ebiri mu mawanga ga Africa. Zuma yalabula bw'ati: Ndi mwennyamivu olw'engeri bannaffe gye bafa ennaku zino ng'enfa yaabwe yeekuusa ku bitongole by'abambega eby'amawanga g'amanyi. Twetaaga okusala amagezi okukola ebintu mu ngeri endala. Bwe kiba tekitali ekyo tugenda kufa omu ku omu. Bagenda kututta mu ngeri za njawulo. Basobola okufuula embeera nti ofudde mutima ng'ate si kye kikusse. Njogera kyemmanyi kubanga nze kennyini bampaako ku butwa ekituusa kuwakanya b'e Bulaaya abaagala okwezza ebyobugagga by'amawanga gaffe aga Africa. Akatambi ka Zuma akalabula ku ngeri abakulembeze n'abanene ba Africa gye batandise okufa mu ngeri etategeerekeka kavuddeyo nga President Magufuli afudde. Bannansi ba Tanzania nga bongera okwebuuza ebibuuzo olw'engeri Magufuli gye yakutuka mu ngeri etategeerekeka. Ate weewuunye nga ekyamusse kitambulira ku bya Zuma nti yafudde mutima wadde nga waliwo abalowooza nti yafudde COVID-19. Ekimu ku byasinga okutabula Magufuli n'abazungu ekiyinza okuba nga kikyamuviiriddeko n'okufa okusinziira ku mawulire ga Citizen e Kenya kwali kutandika bikwekweto okukwata abanene mu poliisi mu minisitule ekola ku by'abakozi ba gavumenti ebyobugagga eby'omutaka ate n'okutema empenda. Abadde n'embiranye n'abazungu be yagaana okwewolako ssente ng'azikozesa mu ggwanga lye n'atuuka n'okutegeeza nti ssenyiga omukambwe ayitibwa owa COVID-19 taliyo mu Tanzania. Abazungu basala amagezi okutuusa ku muggalo nga bwe batwala ebyobugagga by'abaana abaddugavu ekirowoozesa abantu nti bapanze mission. Magufuli okufa, abanene abalala 3 bwe babadde balwanyisa obulyake n'abagwira okwezza ebyobugagga bya Tanzania be bamusoose nga nakyo kyongedde okulowoozesa nti byebyo Zuma bye yabadde abalabulako. Bonna ne Magufuli baali ku mukolo gw'okulayiza minisita w'ebyamateeka Augustine Philip Mahiga nga gwaliko eyali omuwandiisi omukulu w'olukiiko lwa minisita Ambassador John Kigazi n'eyali omumyuka wa kamishona atwala provinsi y'e Mara Oswald Simon Majuva era bonna kati bafu. Awo we watandikira ekibuuzo ekyali kigendererwa nga mission eyabajjawo yatandika ku olwo okusinziira ku mawulire ga The Standard ag'e Kenya. Omulambo gwa Magufuli eggulo gwasiibye ku kizinga ky'e Zanzibar ng'abaayo bakungubagira wabula bano babataddeko amateeka olw'abantu 5 okufa nga bagezaako okulaba ku mugenzi. Abaana bana babadde ne mama waabwe
olw'obulungi bw'abantu maama yagudde ng'ate yabadde awaniridde abaana be bana era olwaseeredde n'abaana be bana bonna ne bafa lumu. Ku Mande omulambo gwabadde mu kibuga ekikulu Dodoma nga bangi era bagendedde mu bisago olw'abantu okugwa ne bamenyeka emikono, amagulu n'endwadde nnyingi ze bavuddeyo nazo. Bino bye byaleetera gavumenti ya Zanzibar nga nakyo kitundu kya Tanzania okuwa ebiragiro eby'amaanyi ku bantu okutangira si kulwanga COVID-19 wabula obutafuna mbeera ezze ebeerawo. Poliisi yakedde kugumbulula abantu ng'ebasaba beewe amabanga mu kisaawe omulambo gye gwabadde. Babadde basimba layini nga 5 ng'okuyingira musimba layini 5 ate era nga bw'oba ofuluma era musimba layini 5 okwewa amabanga okuziyiza ekirwadde kya COVID-19. President Samia Suluhu Hassan eyasikidde Magufuli yasabye abantu okukendeezebwa obutafiirwa bantu balala okutuusa Magufuli lw'anaaziikibwa ku Lwokutaano. Nkuliko ennyo abasasi baffe. Ni kuingia kwenye kilimo, si tu kilimo kile kikubwa ama cha aina kubwa sana namna hiyo, lakini hata kuwa tuna kibustani chako ambacho mtu kinaweza kikakusaidia nyumbani tu, mtu anapata motisha kwamba hata kama nimeshindwa kulima shamba kubwa, hata kwa uwezo mdogo tu ama changazie chini. Kwa hivyo yani miongoni mwa maeneo ambayo pia yanaendelea kuacha alama ama yameacha alama kwa mioyo ya Watanzania. Na sasa tupo maeneo ya Mlimwa C, ikiwa ni hatua chache ama mita chache kutoka hapa hadi uwanja wa ndege wa mkoa wa Dodoma kwa mtazamaji na msikilizaji wa TBC.